24/7. News in the Mirror. Media 24/7 tukwaniriza gwe munaffe atugoberera ku mukutu guno gwennyini gwe tuliko tukwebaza gyonna gy'okoze kati subire bitambula bulungi bitatambulidde bulungi tusabe Katonda akuyise mu kaseera k'olimu so nga ate naawe bitambulidde obulungi era tukirize Katonda yongera okutambula obulungi 0Z Nansamba tubeerawo wano ku Media 24/7 okwogera ku nsonga ez'enjawulo nga bwe zitambula mu ggwanga erya Uganda ne tukusaba ekintu kimu kyokka subscribing ku YouTube channel eno likinga sharing a link n'abalala obalage wako mulungi ali wano kubanga ate tetusinga okukola ekintu ekirungi wano mu ggwanga erya Uganda so n'abalala bagazise omukutu guno ogwa Media 24/7 n'ekirala osobola okujja n'otuwagira oba sinakindi okukolagana wamu naffe ng'oleeta bizinensi okugiranga era otunoonyako ku mikutu gyaffe gyonna tugendako mu kabokisi wonna wotusanze ku TikTok tujja kubanga ate tukufuna bulungi osobola okubanga olanga bizinensi yo n'okugikuba abantu mu maaso nga bwe nakugambye 0Z Nansamba mbeerawo ne munnange Samlanifa bitambula bitya tambudde si bubi weewaawo ng'ate ku ludda olw'amawulire tutandikidde mu mawulire ga nnaku wiiki eno twaguddemu encukwe ennyiike ennaku amaziga mu kisaawe eky'amawulire bwe twaviiriddwako munnamawulire omukukutivu ow'amaanyi badde akola n'omukutu ogwa BBS Joseph Seruwooza nabadde akola puroguramu z'okukka n'ensonga mu budde abo obw'okumakya mbadde ntera nnyo mmugoberera ng'akyaza bannabyabufuzi ab'enjawulo abadde atuula nnyo n'omukulu abadde nakyo kye nsinga okumwagalako aboogera ku bigenda maaso mu nsi yonna n'ebyobufuzi nga biyimiridde Hanifa Seruwooza nkimanyi wabadde mukwano gwe mu nnaku ey'ekitalo mwogereko ebigambo nga bibiri Seruwooza okutandika okumumanya n'amaliriza ku palamenti nga tuli ba junior ku palamenti twakayingira ebyo tetubitegeera bulungi by then yali ku Dream TV abadde munnamawulire ng'ali kaamu embeera ze ye ali kaamu newojja ng'oleeka naye akola ki akukakkanya abadde so dedicated lwaya n'olwokusatu lwali nga tafiiringa well agamba oti olumuluma ulcers awulira ulcers zimuluma lwakusatu ku lwokusatu this week n'agamba ng'amaze okukola programu ey'okumakya n'agendako ewaka n'agamba I'm not feeling well sirowooza nti enkya naasobola naye era oluto ne lutabuka ulcers ne zitabukira ddala as the media fraternity bambi kyanaku nnyo naddala ffe abagasakira ku palamenti tusaasira nnyo bannaffe tusaasira nnyo abooluganda abaana babbebi abato mukyala ne banne babadde asaka nabo amawulire kuli ne Hanifa ku palamenti oli onaffe ffenna ababadde bamumanyi nga tumugoberera tusaasidde nnyo abantu naddala abamubadde okumpi so unfortunate guno omwaka gututte abantu bangi guno omwaka gututte twatandika nakuloozinga yali Julius Kitone rest in peace Kitone yali akola ku NBS guno omwaka it was around Feb guno omwaka gututtawo abantu unfortunate nange guno omwaka gwe naloozinga maama wange at the same time yaloozinga n'aga journalist tusaba Mukama atusaasire atutaase twongera okusaasira buli omu abadde alina akakwate ku Seruwooza n'abo babadde alabirira ne babadde afaako mu bulamu buno tusaba Mukama Katonda amulamuze kisa mu mawulire amalala mangi agabaddeyo wiiki eno tosobola kubuusa nsonga za Lukwago mweno wiiki yakwatiddwa wadde ng'ebigambo bibadde biri ebiyitiŋŋana ku mikutu people do not know what really happened. Was it an abduction or was it an arrest? That one we leave it there. Yeah, we leave it at that. But since he has already been produced, mukoti ate ne bamugulako omusango gwa Miss what? Omusango gw'okukwekerera obumenyi bw'amateeka naddala ku nsonga z'okulya mu musolo kwe. Miss treason. By the way, it was my first time to hear of such a case. Anything can happen. Naye omukulu Lukwago yakwatibwa wiiki eno kuva mu maka ge era n'atwalibwa mu kifo ekitategerekeka okusinziira ku byatambulira ku mikutu gye mugatta bantu kyategerekeka mbu omukulu ono yali mu basement emu gye tutamanya wa
era oluvannyuma lwa calls ez'enjawulo mu bantu ab'enjawulo bannamateeka ab'enjawulo bannabyabufuzi ab'enjawulo Lukwago yali produced mu kkooti era naggulwako omusango ogw'okukwekerera obumenyi bw'amateeka ogw'okutegeera ku nsonga za Dr. Kizza Besigye kigambibwa tukola olunaku Lukwago lwakwatibwa yali alina okusaavinga CDF ekiwandiiko kya kkooti ku nsonga za Besigye zaavunaana CDF okwagala okuteeka ku kalabba ku lunaku lwa Heroes Day. Anti kati they have started the hearing. Yes. Because you have to produce evidence. Evidence zibadde ku X, ku X. Naye CDF yavayo n'abagamba nti is not the one behind that account. So ebintu bya social media. No, but then we can either rule out or not rule out whether he's the one behind the account. Naye byonna bigenda maaso bye bigenda mu maaso. Whatever is happening on X is what is happening in reality. So ekikulu Lukwago yaleetebwa mu kkooti n'avunaanibwa ogwa misprision of treason agwekuusa ku nsonga za Dr. Besigye ate nga kimanyiddwa nti Lukwago y'omu ku bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye. So n'avunaanibwa era n'asindikibwa ku alimanda. So we are waiting on to see because tulinawo emisango ebiri tulinawo ogwa treason ogwa Dr. Kizza Besigye tubeerawo n'ogwa misprision of treason ogwa munnamateeka we Dr. Erias Lukwago. Mu events nga bwe zize zitambula ndabyeko bannabyabufuzi naddala ku ludda oluvuganya nga bagezezzaako okubeera united ku nsonga z'okulwanirira eddembe lya Yes. Bakoze events eziwerako baatuuziza olukiiko naddala ku wali Katonga nebogera ku bigenda mu maaso nga balaga nti eddembe lya munnamateeka munnamateeka balirinnyiridde ndabyeko n'aba Uganda Law Society nabo nga bavaayo bategese n'okutambula okuwakanya ebigenda mu maaso. Kanso Erias Lukwago balumbye amakaage ne bamuwamba muhozi n'avaayo nti ono nze mulina mu basement abamu ne bagamba nedda byakusaaga n'abalako ebifaananyi. Embeera eno tetulina kugikkiriza kusigala ng'etambula bweti kubanga ekya tetumanyi ani gwagenda kukima. Byonna ebigenda mu maaso tubivunula okusinziira ku mateeka nga bwe gagamba. Nga bw'ogambye nti either some other person is behind the account that we don't know. But whatever is happening on the account is even happening in real life. In real life, oli aja n'alyogera then ekintu ne kibaawo. Cause nalabyeko n'ensonga endala ezigenda mu maaso ez'okulonda loop. That still ziyita ku account ya X. Anti kati loop yavuddeyo n'avumirira ekikolo ekyakolebwa ku gundi ku Lukwago. N'agamba nti bamuproducing wali nga tebannaba kuvaayo. N'ekirala Honorable Ssenyonyi ng'asaba CDF nti bw'aba ayagala kuyingira politics ajje mu uniform ajje bagasimbagane era ne CDF n'amwanukula ku X n'alagira omutume Kabanda omutume Honorable Kabanda afuba okulaba nga bafuna leader of opposition omulala omupya in the next 2 weeks. Yes, agenda kubeera endorsed nga bwe bakoze ku speaker ne deputy speaker. Kireka musajja wa Ssenyonyi. His position is still safe. Ssenyonyi munnange simanyi oba yatidde oba wakati ennaku zino ekyogerebwa buli kyogerebwa kikolebwa kituukirizibwa. So kati omutume ali ku mission. Omutume n'agamba nakkiriza era nga we yatubiddwa wagenda okukola era yawadde 2 weeks yamugambye that is done in 2 weeks. So in 2 weeks we are waiting for some shake up banaye oba Ssenyonyi wa mwasigala kisonya kituvuga speed but baba kakibe tulinamu aba PLU basobola overlope basobola overlope ate. Anyway, it is not about kusobola, it is about nanti kati loop okulonda loop ekibiina ekisinzizza ababaka that is what I also know mu parliament president wakyo yalonda neseke y'ekibiina batula ne balonda yalonda era tekiriko kubaganyizibwa kiringa president kulonda ba minister. Though on the government side ministers are vetted by parliament. Ku opposition I don't know
who does the vetting kubanga bo balonda bulunzi ba minister baabwe ne leader of opposition ne bamulonda kati awo wetuli. So we expect something to change this time around because waliwo orders ezazze nga kufuna local yeah, and we could even expect some other person you cannot be certain, you can't be certain abantu abamu bayinza okuyingira PL yawo speed ne bagenda ne balonda local omulala. Alright, amawulire amalala agagenda maaso mu ggwanga gavumenti simanyi oba kitegedde ku Hanifa, gavumenti eyagala kwongera ku small and medium and small enterprises okuziyambako okufuna okuyingira ku economy eya gye bayita ya multi-billion dollar economy so that n'amakolero amatonotono gayambibwako okufuna ku nsimbi eziziyamba okweyongerako. Bw'otunulamuko ku makolero ge Uganda Hanifa gali so much taken by investors bano abamakolero amatonotono ne balekebwa ebbali. Ne bw'oba ojjukira nti nno ku mulembe gwa Evelyn Anite owa privatization ne bamusiga nsimbi yali essira aliteeka nnyo ku ba foreigners n'aleka bannayuganda ne batafuna mu nsonga ze mu benefits ez'abannayuganda. Ojjukira nti babawa tax waivers, free tax myaka 10 teri kusasula musolo, ne babawa n'ettaka. You remember those remember Anite nga ayita nnyo ba investor nga tumira bawa free land na 10 years free tax teri kusasula musolo waivers. Nate ne bannayuganda abali wano abalowooza okukola amakolero ebintu byabwe ne bakola ki bo ne bataweebwa mukisa ne batafuna. So we are looking at government okwongera okutunulya ne bano ba small and medium ne balekako ne bakuba investor ne batunulya ko na Uganda ne bano basobola okufuna ku ssente za Uganda. Ekintu kyo kirungi bwebanga tewagenda kubeeramu ki corruption. That is the temuli bureaucracy. It is a very good thing. It is a good opportunity for these medium enterprises to also boost their sales. Baveno bakola ekibazimba ekintu kyabwe awo ne gavumenti bakijamba okwongera okufuna emisolo egisinga naye ebintu bino when it comes okuyamba ku companies eza local Uganda, the local people they don't feel it at all. Waliyogera ku Luzi gyagala kuggalawo factory because of electricity. Omanyi ekigenda maaso mu Uganda amasannyalaze ga bbeeyi. Uganda tulina amasannyalaze tugafulumya at a very cheaper price. Ate ffe Uganda tugafuna at a very expensive rate. Which is so absurd. Yeah. So kati usinga bana Uganda bakwatibwako naddala balina amakolero amatonotono. Naddala ku bintu nga amasannyalaze cause factories use a lot of power. Yes. Emisolo gibagibwako mingi. Nti ate the foreigners tebagibwako musolo. Kati ate owa Uganda gibeera mingi. Omuna Uganda agulawo akaduuka nga kali mu capital wa bukadde 3. Naye nga buli mwezi alina okufukirwa bagamba foreigner agenda kuwa abantu emirimu agenda kukola enguudo agenda kukolawo services like azimbewo azimba obutale. Yes, iyo ango omudala gwa chapati wemanzi kuddaho omudala gwa chapati genda noonya omwana azikuba. But in reality you find that bano small medium enterprises be basinga omusolo bayizawe kyekukabye nti bamujjako ezakasasiro bamujjako ez'amasannyalaze ez'amazzi bigger economies. Yeah, like yes, compared to these big ones by foreign investors. Foreign investors, we have bigger companies here that don't pay taxes. They evade taxes. Bawayo obusolo obutini compared to the money they get. Banyonyota nnyo bannayuganda yet they pay less. Ate n'ekirala bwe bafuna n'ebizibu mu byenfuna. If Ministry of Trade can follow that thing up to the dot, nga temuli bureaucracy, nga temuli corruption, Uganda can be a better place for all people like okimanyi nti nze Munnayuganda alina ka business akatono kiba kizibu nnyo ofuna bailout okuva mu government by investors ujjukirako ne hoteli yali ku mazzi yagwa
But you know they've had to pass a supplementary budget. Government is all paying out the rich, but the local Ugandans are I think the day government realizes it is those small medium enterprises that pay taxes, but they also know because URA tells them these things. Yeah. But Uganda abasinga abantu bawansi bebasinga okusasula omusolo. The day they realize that osanga banatandika okubaddiza. These are Uganda then so that you get. But then anyway, tuwasabira ekyo kirungi naye. Anyway, nekirala bannayuganda oba olyawo twandifuna ku ssuubi ku nsonga z'amafuta oluvannyuma lwa Iran ne America okubanga batadde emikono ku ndagaano ku nsonga z'okusizinga olutalo olugenda mu maaso. This is not just about lutalo, but it is about benefits Uganda zeefuna mu mawanga ngaago. Ebintu bye tufunayo naddala ensonga ng'amafuta kye kimu ku bisinzo tukosa wano mu Uganda. Era amafuta gaali nnyo ku lutalo olwo. Abantu bangi emmotoka bazipaakinze, abantu bangi ebyentambula bigootaanye, ebyamaguzi bikyasobola kutambula bulungi because the fuel prices are very high. So ku nsonga z'olutalo luno olwa Iran ne America nsuubira nti something can change and though it may not be instant. Of course it's not going to be instant. Katinga we batuwuddisa nti we are not going to be affected. Luno olutalo we rutandikidde Strait of Hormuz bagigadde ffe tulwadde twali tulina amafuta in surplus. That is what they told us. Ne tuguma. Nekikabiri amafuta gatandise okulinnya. Mu kaseera ke kamu koyogerako. Petrol stations ezisinga nga bw'otuuka nga bugamba we don't have fuel. Nanti kyenkugambye batugamba balina amafuta in plenty. Tetugenda, we are not going to be affected. We waited. Ogenda olaba amafuta buli lunaku balinyisa bajjawo gundi. Kati yes, olutalo yes we thank God nti US ne gundi they have come to an understanding. Yes. Nti olutalo terulina makulu lutuzabuzza mabega luzinsa ensi zonna zizza mabega lusibye buli kimu. Kati olutalo luwedde we expect things to change. Naye era abagira mu mafuta bagambye ate already waliwo amafuta ge twagula ku bbeeyi sente zaffe tulina ozijjayo. If it were you, just put yourself in that situation. They should tell us up when. And if listen, wagula sukaali wo nga bbeeyi eri waggulu wamugula kakaga. I understand. I understand their point. Integrate they should give us a duration tuli mu June mu August tujja kuba biteredde so that people they have hope. At least mu August we expect amafuta okuddayo ku minnya. Ojjukirako nti no during the before COVID waliwo ebintu bye twali tulina standard price yaabyo naye bukyanga binnya tebiddangayo era even you know mbadde nkugambako wali off camera nti twatambulirako n'ebiso 5 taxi ono Uganda ngolinya taxi 5 but ever since after COVID entambula 5 yaggwawo. Ekyo kyogereko by the way things that go up take long to come down. Like I don't know who is supposed to follow up on those things, but in certain epidemics, like the pandemic of COVID, ebintu tebiddayo. So ekyo kikuleetedde ku nsonga y'amafuta. Abantu ne balemezaayo ebintu kinakuwaza nnyo kubanga tuba tusuubira nti ebintu bigenda kudda wansi abantu nye bisinga kuzza abantu mabega. Kyolina manya ne bwegannasigala waggulu abagafunamu bagenda basigala bagafunamu. Boli bagenda kwate bakola losses because bajja sigala bagafuna at a cheaper price abagatuwa at a higher price. Meaning bagenda sigala batufunamu ate n'ekirala nti ogenda okwekanga n'abali mu system y'amafuta. They are those big guys who are the decision makers. Tujja kubalemerako tugenda baloopa. Tujja baloopa wa CDF. Manyi kati buli kimu akiyingiddemu. Tujja baloopa wa CDF tewali kutukola ki? CDF ayingire mu nsonga zino. Wala yayingire mu nsonga za corruption. Abanange okibanga kyekyo CDF naye ayingire mu nsonga z'amazzi. N'amazzi by the scarcity of water. There is a nationwide scarcity of water. Yes, it is so annoying. I just thought ekinga egenze ekula yatandika esaaga mu some parts of the country nasooka gira abamu bagagga gye byatandikira kyanja kisaasi bukoto those things nga amazzi teri but I see
almost the whole country is lacking water. Ebidomola by'amazzi right now, ekidomola ky'amazzi kya 2,000. Imagine. Ekidomola ky'amazzi kimu. Ate amazzi we gabula manya ne waliwo n'endwadde ezigenda okujja. Endwadde ez'obukyafu nnyingi. Amazzi gabuze mu ggwanga. Yes. Cholera being one of the diseases. Ate naddala nga amazzi gabulidde mu kaseera nga tuli mu kulwanyisa Ebola. What does that mean? Na Ebola tulinga abamumaliriza. Yeah, we are at a good rate, yes, a good state right now. We need to songa Ebola yo tuli bulungi for that. Songa Ebola tuli bulungi. Yawo twebaza government ne ministry ya health. Ensonga ziba zikotte bulungi because lunaku ndaba mukulu Kasujja. Alan Kasujja atubulira ennaku with the number of cases, but we have gone several days with no cases. With no cases. Yeah, meaning we are tuliko bulungi. No cases is abafa. They were not Ugandans. They came with the disease from wherever, from Congo. Yes, they are nationals of Congo, which is really gives us hope until perhaps turwanisiza obulwadde buno era batuleke tukole ki tugende mu situ eyagale tutambule. Waliwo ensi ezabadde zitaddeko already visa restrictions nga zitu Uganda nedda. Walabye ebyamukulu owe Zimbabwe naye ninako akantu kenadde following ako omuntu omu n'agamba Africa is just one village. Reason byabadde bitambulira ku nsonga ze Zimbabwe ba MPs nga nabo they passed a bill extending president Mnangagwa time in. Oh right. Nange nabiwulidde ebyo naye bannange Africa bakulembeze ba Africa mutulekemu. Like what? Africa is just one village. It just needs one president. What is that really? We just need one president, Africa. Uyo mwana Gaddafi yali agenda kikola musajja afene ne bamujjawo America n'amujjawo naye twetaaga president omudowooza ate president oyo afuge paka wakoowa nze wengamba tabeerako na bisanja kubanga this thing of kukyusa biretedde abantu okuleeta amateeka egundi okuleeta kati tuteeka ki meaning akoze bulungi akola bulungi asiimibwa Hanifa nga tumaliriza World Cup akyagenda mu maaso naye abantu tebakyebaka nanti obudde nabo bana baatulimbye nnyo nanti America you can't blame them. time zone zizanjawulo olaba eza Europe ensonga lwaki tulaba empira gwa Europe kubanga Europe tetuli nnyo wala tuliko kumpi ensonga difference batulina mabega in fact when it comes to time kati empira yogibeerayo emisana yo tuba tugiraba wano gundi kiro kubanga mananga abantu teri kwebaka sawa munana omuntu wale kumupira abantu bazokka ku macha kati tuli mabega ate America yetu tuli mabega ddala kwafe tuba twayiseewo it is over 8 hours I think is a sawa nene nyingi nnyo ate nabo ndowooza engeri ya America gyeri nene mu different states bikiwe bityo ate wogendako ne Canada Mexico kwegamba era empira egimu ne UBC chobola naye egira netabulwa netulangira kuno mpira ate netutagulaba empira ya African tujesunze ba African countries that are doing very well you're making us proud bananga abantu tebachebaka I think simanyi abantu ba bosses ku mirimu abantu bafunire akaseera bebakemu kuza abantu basula ku mipiira nenga njagala kutegeeza bannaffe abaabo mu cultural performance abaana baffe abawona Uganda abaana bato abaana bazina amazina amalungi oyagala okukola omukolo gwo gukwesa ekitiibwa oteekeddwa okubeerako n'abaana abaabo mu cultural performance bano nno basangibwa Bweyogerere Kirinnya tulina offices bw'otuuka Bweyogerere Kirinnya era ojja kusanga ekizimbe wankaki omulungi ngaliko Bomo cultural performance n'abaana bazina amazina ag'ekinnansi tuzina amazina Maganda Amatolo Amalugwala buli mazina g'omanyi limit gonna tugazina buli mukolo gw'omanyi wano Uganda I will not mention names but buli mukolo buli kasoba nga olina omukolo emikolo gye tadiringiramu gye giri egy'obuwangwa giri ejyammwe egy'abalongo ejyammwe naye gino emikolo egy'obuvunaanyizibwa yes tuyite tubeere part of omukolo gwo tukwese ekitiibwa omukolo gwa kinnansi omukolo gwa kwanjula mbaga kasiki
birthday buli mukolo gwolowoozaako tugenda kubeera omukolo guli corporate olina abaganya olina abazungu olina abaki every mukolo gwolowoozaako tuyite aba culture performers ojja tusanga bweyogerero Kirinnya ojja tufuna no ku namba z'essimu okuli eya 0705 622026 oba ku 0771 850058 beba naffe ababo culture performers so nga ate banaffe abagapana Stones and Concrete Limited basangibwa mukono ntaawo wayagala ozimba ennyumba ennungi buli nnyumba gyolaba mu bifaananyi ne weegomba n'ogamba nti nange eyo gye njagala bannaffe abo boolaba baafuna amayinja amalungi okuva mu Agapana Stones zimba ennyumba ennungi empangaazi genda okuweesa ekitiibwa ate genda okubeera gy'ogenda okulabako ne ku biseera by'abazzukulu balina amayinja gonna abagakalangala garuga mazero Akenya Stones amayinja gonna ag'ekika eky'enjawulo be bannaffe abagapana bafune ku 0772 594850 oba ku 0704 888441 be bannaffe abagapana Stones and Concrete Limited naffe aba Media 24/7 jangu oteekemu ensimbi jangu olange bizinesi yo tugenda kuba nga tukuwa services ennungi mbadde Rosette Nasamba Samna Hanifa